ya Leero Nandala Mafabi akedde kukuyega abawagizi mu disitulikiti ssatu okubadde Kisoro, Rubanda ne Kabale era ng'atandikidde mu disitulikiti y'e Rubanda. Nandala yeeyongeddeyo mu Town Council y'e Mukokutojo. Abawagizi be gye babadde bamulindiridde. Eno abakyala bamwanjulidde okusomooza kwe basanga okuyimirizaawo obulamu. Abashe barabara siteganisa turabugwe ntandikwa kuja batutoza okunoku tutabona parking kuja sitayikwa na ketu kasete kuja tubereke gye tubibina ejya abakyala kuja kutubona makasete okubasa kutuleberera muri gwakiga muri butengo nikyo tubaga tuwe na gibisubira siteganisa. My mothers and fathers, we have a plan to invest money in the small enterprises so that our people can move from down and go up, which is directly to ensure that you leave poverty. Wano nawo waliwo abamutadde ku nninga okunyonyola ku nsonga y'abeesigye. Waturukeho yangana jetu kana tukajigwanirira ecyamusere kumanyira aturukeho. Amina. Now you have answered the question. So you have done it well. That's why I'm here in this campaign. Give me the vote, and the minute I win, Dr. Jessica is out. And if you're not aware, I have been with him since 2000. And up to now I'm with him in the struggle. Waliwo n'abamusabye nti singa bamwesigisa akalulu kaabwe abawe essuubi nti FDC yakutabagana ne PFF baddewo kitole. So he's asking if he, as him and other people trust you with their vote, will you be able to consolidate and bring back together all of these other people of FDC who have gone from other factions? In the 2021-2, some of our colleagues who never wanted to participate in our internal election, they decided they are going to form, they go to Katong, and they went and formed another team, which is now called PFF. We want them back. We want everybody back. We want also the people in other parties like NRM to come and join us. Mu Town Council Nyanamo, mu district y'e Kisoro, abagoba ba boda bategeezezza nga bwe bamulinamu essuubi okutereeza omulimu gwabwe. Shemererwa ko nyine nashemererwa kuba naleba Pulezidenti wanje Nandala Mafabi kuba yaija kuno ekizibu kitwinitwe mpaho kaba boda amajuta garatubere ekizibu orashanga kuno erita turagirwa shiringi kashanju ushanga wavugira omuntu shiringi 15,000 ahantu hokuza aho yokwere nk'omutwaro ushanga wavuga wakolera busha. Pulezidenti oliwo atulemese so turenda omusasa mwe nashemererwa kureba Nandala Mafabi yaija omuli bukimbiri so turamushaba yajireyo atuyambe tukolere ngudo kandi namajuta atushalira abeyi. Our boys of boda have suffered with loans. By the time he finished to pay that loan, it is paid 12 million. Yet to bring a boda here does not cost 2 million. Our plan is to give the bodas a boda for 2 million shillings, payable over a period of 5 years. That is 400,000 per year. Negative. So you have no power here. Now that shows that they don't like you. They just brought for you polls to watch while you have no power. Okuva neno mu Town Council y'Enyanamo okudda mu Town Council eddako ey'e Rubuguri awasangibwa ebibira bya Bwindi waliwo kilomita ezitasukka mu 10. Kati abatuuze bagamba olw'okuba nti oluguudo olunene si lukole kizigamizza nnyo enkulaakulana nga kyokka ekyewuunyisa ekitundu kino kijjudde ebifo bingi nnyo ebyobulambuzi. Wano we basabira gavumenti eddako okulaba ng'eyongera okubakolera enguudo olwo nabo basobola okukulaakulana. Nooreba enkutoni zikira kusiisikara so oshanga obunono obohekire nk'omugwire oshanga wamutera nk'ahansi kiteganisa sana oshanga nibatuheeka aha mugongo epiki barikutwihaho sente nyingi nezo takabasa n'okuvugira omusaabazi. And your money will be put in productive sectors.
all these roads will have tarmac because our plan is that every district should have 200 kilometers of tarmac. Ku ssaawa 10 zennyini ez'olweggulo Nandala Mafabi abadde mutaka wano mu tawuni y'e Kisoro era ng'agenze mu maaso n'akuwa olukuŋŋaana lwe wakati mu kasana akabadde k'emmemula. Eno Nandala avumiridde ekyokuba nti disitulikiti y'e Kisoro ejjuddemu nnyo ebifo by'obulambuzi nfofoolo nga kyokka gavumenti tefuddeeyo nnyo kulaba ng'ekulaakulanya abantu b'eno. You have the best tourism sites but they are not really well facilitated. You have the best fertile soils which can grow anything in this country. Njagala kubasaba nti tukole n'amaanyi tulabe tukyusa Ekisoro embeera yaffe egoloki ekyoke. Oluvannyuma Nandala yeeyongeddeyo n'akuwa olukuŋŋaana lwe olusembyeyo mu tawuni y'e Kabale. Zebeka Ssenyonga Mulinde kwa NTV wano mu disitulikiti ey'e Kisoro.